بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الفضلاء والفضليات أبلونج من ناباغروا ولكل تيم بقدي ورسلام تي في مرحبا بكم في هذا اللقاء سنسي نديرو قدامك اسمك أنا كنا ميبالكو باكو سبب تيبا الله بتويرو بلونجي الله بيرنغا منا abamalira munsanzi abamalire byonna bimuyita mu bingi nisobola kitiibwa Allah abeerenga abimala ebitukunya bingi ebitunyiganyiga bingi ebitutuukako ebitukuba sayidi ne sayidi bingi naye teryasobola bimala okulekawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabawo ekitiibwa Allah batuweera obulungi, sabawo ekitiibwa Allah batwale Makka ne Madina. Mawulire agava mu Tawakkal Travels as usual tugamba ntuwandiika abantu abagala okugenda mu hijja mu umra ne hijja ne umra. Tawakkal Travels tukulinze muganda wange ng'oyagala kubanga oyanguyizibwa mu nsonga zonna eza hijja, oyagala okusomesa hijja ogitegeera, oyagala okuteekateeka oluteekateeka, Tawakkal Travels ebya hijja eyo tawakkal alhamdulillah. Ku bya hijja tawakkal gy'oba obuuza, ebya umra buuza tawakkal. Ate nafuna mukisa tambulako naffe, nafuna mukisa kutambulako naffe, gwe mukisa guzze kati saawa zino inshallah taala. Buli mwezi jangu ne Tawakkal Travels. Tawakkal Travels ekyo nno mashallah taala yekikwatamu, wekikwatamu ate gujja bagira. Saba Allah kutuweera obulungi era Allah abeerenga akusiima. Tawakkal Travels mu bya hijja ne umra tuka tambulete ensonga ezo mu ntembere gyasiza okubanga nnungi. I lead it myself, I will lead you myself inshallah taala. Nja kuleadinga, nja kukulembera personally inshallah. Sijja ku exporting somebody, sijja kulachi I will just lead you myself. Kitegeeza nti akutukulembera omumanyi mbeera ki ojja sobola okukwatagana biidhinihi jalla wa ala. Tawakkal Travels tuli ku Magoba Arcade level 2 au wennyini ku muzikiti wetusiŋŋaanibwa level 2 Magoba Arcade opposite park enkadde awoba wena na Mukwana Arcade au wennyini wetusiŋŋaanibwa gemaka gaffe biidhinihi jalla wa ala. Ku simu 0752 868686 0752 868686 oba 0701941001 awo bamaze ofuna omwalimu yennyini, omwalimu Mayambala Muhammad Ismaili omaze omufuna butereevu inshallah taala. Ku bya hijja ne umra budde bugwayo. Hijja anaakola hijja 2026 obudde budduka kyokka ng'erinnya lyo lyetaagisa okuba nga ligenze mu system oyingidde. Weewala amaziga agaaliwo last year, weewala amaziga agabaddewo omulundi oguyite, weewala amaziga tegedde. Tojjukira okukola ebintu bino ng'obudde bukuweddeko, tobijjukira obikola ng'obudde bukuweddeko. Mukwano nkugamba ate weewale okuyisa mu bukulikonda mu bukoona. Just travel with a credible company inshallah taala. Kutumiddeko nnyo Mumbejja Jeti Salma Walugembe Abdulkarim Wolinyaawo Mundabire Farida n'abasigadde bonna abaana biri Balukwago Nalukwago n'abalala bagambe nti baffe nnyo tubaagala nnyo, tusaba ekitiibwa Allah abatuweera obulungi. Jazakumullahu khaira. Abalungi bonna oluvannyuma lubategeeza oba kuva mu Tawakkal Travels nateera bategeeza mikwano gyaffe abalungi. Mu nsi muno tusiŋŋaana abantu bangi nga bagwa mu nsobi ne bakola ensobi. Bantu bangi bagwa mu nsobi tegedde, omwami n'omukyala oba abaana oba community oba abakozesa tegedde n'abakozesebwa, omukozesa n'akozesa oba ba neighbors oba abantu ab'oku kitundu bangi bagwa mu nsobi, right? Ne babulwa solution eyokukozesa. Others tend to abuse one another, to insult one another, to fight one another. Others tend to leave some things. Naye nga ibadde ibapushinga, nga ibatwala maaso naga nti anze kintamye nze mbivuddeko, right? Because alabanga akola kino kigaana oba akola kino bantu tebasiima oba akola kino naye gamba olw'ebyo byayitamu omulengera
nga is forced to live something ekyandibadde nga kiri profitable, something ekyandibadde nga kirina amakulu. Otegedde kyandibadde ogenda omulengera nga asuulawo busuuzi tawulo. Abalala they resort to dubious actions, bikolwa bikyamu. Nti ona akoze kino naye nga nkole kino, ona nkoze wati naye nga nkole kino, kankole kino munyigiriza ate nnyo nange nanyiga namenga sure nti anyiga. Alright, abalala okunyigiriza abantu abalala ne banyiga ennyindo otuuka ogireeta omusaayi. Gamba oteeka omuntu mu kasonda nga talina wasiza. Naye nga wabaddewo other solutions. At times babagambako. At times some people come ne bagambako. At times babayita, right? Ne banga bawgerako nabo, but they don't want to listen. They just turn the deaf ears. Baba tebagala kuwulira. Naye ekkiriza muganda wange sinagenda mu guest of mulub al-mawdu'. Nkujjukize nti ensi eno yali edobanganye nga yonna ekyankalanye, buli yatebankananga weeki, buli yadobankananga weeki, neyonooneka. Bantu nga bakola bino, bano bali ku byabwe, tegedde ensi terina direction, buli omu ali ku bibye. Nannyini tonda nsi eno fawqa al-arsh, ng'ali waggulu wa arshi ye, yatunuuliranga ebitonde bye, nabitunuulira one by one. Aga naye beetaagisa ki? Fa arsala ilayhim ar-rusula, n'abasindika al-anbiya, abasindikira al-anbiya, tegedde n'abasindikira al-anbiya wal mursalin, n'abasindikira bannabbi liyurshidahum, all right, ila al-haqq, ila tariq al-haqq wa ila sabil ar-rushd. Baberenga babalungamya, baba directinga ku bituufu, ku kkubo ettuufu. What should be done? What is right for these people? Right? What is right? Kubalungamya ku kituufu. Liyurshidahum ila tariq al-haqq, okubalungamya okubatwala ku kkubo ettuufu erigwanidde. Gwe mugaso lwaki ababaka b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ursila ila nnas, Allah yabasindika eri abantu. Gwe mugaso lwaki bannabbi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabasindika, naye nga bonna bilughati al-qawmi, bonna abasindise n'olulimi lw'abantu olubagatta olulimi lwabwe. Bwe yasindikanga bannabbi mu kitundu w'ekiti nga bava baana mu bo, bantu si malayika, baana mu bo, right? Nga yaalifuuna ku babamanyi n'obamanya nti mwana wa gundi, right? Nga bonnyini babakozizza, bibabakozeeko tarubiya, ne babalaba embeera zaabwe n'empisa zaabwe okuviira ddala nga bakyali bato, ne babasiima obulamu bwabwe bwonna, ne bajja oluvannyuma lw'emyaka 40 mu'adhamuhum, bannabbi abasinga obungi, ne bagamba ebigambo nti ad'ukum ila sabili rashad, mbayita okubanga mbatuusa ku kkubo ery'obulungamu, righteous path. Mbayita era mwenna mbakoola, sibatwola kubatwala mu kkubo kyamu, wabula mbakoola bateeka ku kkubo tuufu. Gwe mulimu omukulu ogwo bwa nnabbi. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti ekigambo kubuulirira, okubuulirirwa, okubuulirira, and listening to what is being told, all right, listening, all right, okuwuliriza ekigambiddwa kikulu, kubanga mulimu ogwasindisa bannabbi. Yurushida nansa, okoola abantu bano n'obbalungamya, okubajja mu bibadde balimu, okubateeka ku tegedde as-sabil, ekkubo ar-rashad, ettuufu, ekkubo eddungi, n'okubalungamya mu bikolwa ebyo Katonda byayagala. Gamba nga qawm Nuh alayhi salatu wassalam bagenda mu biki?
Allah n'abasindikirani. Right? Qawmu Lut bisiyaga. Allah n'abasindikira bannabbi. Nga bayitiriza Mungu n'abasindikira mu bo bannabbi. Abaana mu bo. Babirenga babayita babakoola. Ebyaddira ebaagaana. Kikulaga omulimu omukulu n'ekigambo ekikulu ekikyo kitambwiza kola keynote oba keyword okubuulirira bagukoze bano ne batuuka n'okukoola abantu baabwe mu famire ne batuuka n'okukoola bakyala baabwe batuuka n'okukoola abaana baabwe ne batuuka n'okubuulira abaana baabwe right kanjukire taamu eya kubuulira batuuka n'okubuulira abaana baabwe nga bagamba mwana wange ABCD Katonda ayagala kino ensi eno ejja kunyuma bweti ne bweti ensi eno giyitamu ensi eno gifunamu ensi eno giwangula weetaaga mwana wange ng'owuliriza Katonda kyagamba ekigambo kiveeyo nga kigamba mu kutya Mukama amagezi megasokkera okutya Mukama kutya Katonda okukulembeza Katonda wattakullah kulembeza Katonda omuli nsonga yonna ebigambo ebyo bannabbi nga babigamba abaana baabwe nga babigamba bakyala baabwe bano bannabbi babiri balina abakyala abalongoofu aboononefu n'abaana aboononefu abamu ku baana nga boononefu era nga bakozi bafujjo nnyo naye bannabbi abo jelesu kanu yujilisun tegede baatuulanga n'abaana baabwe right nabanga batuulako nabo ne babagamba biki ebinaabalungamya abaana bala position tata zabatwalamu nga sinungi oluusi awo ne balabanga amazima naye ne balabanga balina nabo okweki they have their own rights kuva dda abaana baagala okubeera nga bali self driven baagala okwetwala bokka kuva dda baagala okulaga nti bo kye balowooza mbu kyekiina amakulu kyekikulu kuva dda nga olaba olwaleero rights z'abaana we ziyitiridde ne zoonoona abaana olwaleero basiŋŋaana nga balina direction zaabwe akusiŋŋaana n'omugamba ekigenda oli muzeeyi Kazende nogamba ntobitegeera tuli ku mulembe mulala mwana Chali kitaawe gwayita Chali mwana Kazende kitaawe gwayita Kazende olulimi lwakozeseza doesn't want to listen twazisa abaana no twazisa omukyalo omu abaana ne bajja nga bali mu malaasi empale zirimu ebituli zonna omulala nga ayambadde empale ayambaddemu empale wameka zonna zinazikiira wansi balansi akumeeno muki naye ogenda omubuuza nga alina n'omukyala ewaka kitegeeza si musiyazi naye just direction just tuuzaako obutuuza wansi kumugamba bigambo birungi ave mu bali qawmu Lut ave mu bali qawmu Nuh oba ave mu kala y'omwana wa Nuh kala y'omwana wa Lut oba mukyala wa Lut ave mu mbeera eyo kubanga maama abadde mulongoofu bwe tusiise tahaddathu anna tegedde bamwogeddeko ebigambo Allahu akbar walillahi alhamd ahsanu almaqila ebigambo ebirungi emboozi ennungi zewandiyegombye alright buli omu nga kyayagala kuwulira ku maama we oba ku muntu we wenjawulo kuba ava okuziikibwa but products zazaala zino zakuzisa zimulemeredde naye bange eddiini egasa ye ng'empisa zikoma ku ye abaana ne babanga tebafuna ku maama oluusi n'obudde obusinga obungi ng'abumaze anoonya ssente zakubeezawo baana ayinza okuba agenze Sudaani nga walinnya biroole mukazi ayinza okuba adagenda Sudaani ayinza okuba agenze Rwanda ayinza okuba adagenda Dubai ng'obudde obukutuulako n'omwana tebuliiwo but is securing the future of a kid like others are doing as I speak to you now olwaleero ebitambula mu nsi olaba buli kaseera obeera ku nnyonyi ogenda China ogenda India. I spoke to one of my friends omuyita Yusuf Chambers nagamba omwana wange I have a son
naye mwana muono nefu mwana alya binyo anywa bino. He came to me. Yusuf Chambers omusamu awo ngena mulaba mulimu gwakolo gw'amaanyi. Is too good to talking to others. To talking to others. Oyinza omuleta n'abuulira abaana bo uwenga yakyakoze eki naga nti sina budde because I move a lot. Omusawo nga agwesalira. I was talking to him personally on a personal ground. Yusuf Chambers nga ye omusanga agwesalira agamba I move a lot. I don't spare time to talk to my kids. The same applies to you. What our fathers and our mothers did, fe bamama baffe bye baakola ne bakitaffe bye baakola, taata okumanya nti muwalimu n'agamba nti obuwalimu kambusige mu mayambala, kambusige mu ttaaha, mu biruuka ezaala, kambuteeke mu marizuuku, kambuteeke mu Ismaila Luyima, obuwalimu kambuteeke mu Sematimba, obuwalimu kambuteeke mu somebody else, mu Kasozi. Ngenda buteeka obuwalimu buno mu Saalimu. I want these people to move the way I have been moving. Let them walk a walk, right? A talk, right? Batambulenga nze wembadde ntambula, even beyond ninge bye abitandiseeko nga tukyali bato. I've been seeing those parents of ours nga bo batwala omulaka, batwala akadde to talk to us. Talking to us mu ngeri y'okubuulirira, mu mukwano mu ngeri y'okusembeza, si yakusindika. This is how we have been brought up. Embeera yeeyo and okusiŋŋaana nga seeka y'omusemagire keezaala has gotten a lot of shares, right? Has gotten a lot of ababuulirira, has gotten a lot of muwalimus, has gotten a lot of people, a lot of his kids nga batambulira mu mulimu gwe gumu kwabadde atambuliramu. Era nga basobola okuwanga example no reference. Taata yaŋŋamba, alright? Taata yaŋŋamba seeka yagamba waati. Let us listen to our father. Let us refer to our father. Seeka yagamba ki wano? Muntegedde so ne mubitegeera obutaba na budde bungi bwe tuwaayo kubuulira abaana baffe, kwogerako n'abaana baffe kireesa obuzibu bungi mu community gye tubulinginga, gye tukuza, gye tunakyalinga, mu community gye tugenda okulekawo enkya. Omwana wo, do you sit with them? Do you spare some time? Tubadde awo ffe I acknowledge omulimu gwa mukadde waffe Mungu amusaasire nga seeka aleetawo abaseeka bano abamu. Sheikh Abdullah Bakasambi yabadde muganda we nga Eva seeka Bakasambi tava waka mu dduwa ez'enjawulo ng'amuleeta as a special she, as a special parent to talk to us, to pray for us. Baasabira edduwa bamaseeka, right? Nabo basomera amaduwa, bamanyi okusoma edduwa kubanga baali basomesa. Baasabira edduwa era bayogera nabo babuulirira nabo bennyini babuulirira abantu abalala, because we are used to leading prayers. We are used to leading some communities. We are used to visit some people in their homes. Nitwogerako nabo. This time, the talk is not from us. We also need to listen from others. Ono wa myaka mingi atusinga ku myaka, atusinga ku experience, ate muwalimu, alright, ate muganda wa Seeka Semaili Keezaala, basoma bonna wa Seeka Kayongo. So alimu capacity y'obwataata. Whatever is going to talk to us, whatever is going to bring to us, whatever is going to inspire us with message ya inspiration, jagino tuwa tugitwala mu capacity y'obwataata.
tukitwala mu capacity y'omuntu an elder omuntu obuvunaanyizibwa obitegerekese ogwo nno gwali mulimu gwa Ssekasemairi Keezaala. He did it until ng'avudde mulamu bw'ensi voli yava mulamu bw'ensi muno. Njagala mukole ABCD. Awambitegedde. I want you all baana bange njagala kino na kino. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalo tikitegeeza kulwana n'abaana bano nabbakuba naki. Waliwo tayimu ey'okwegwebwa n'abaana. Waliwo ekiseera ekyo ne baayo tayimu nga yo kusinziira ku mbeera nga weetambula edictatinga. There is no need of us wrestling with our kids. Right? Battling. Battle of words. To battle with our kids. Nga tuli mu bigambo nga twevuma. Kyana gwe. Nawe sigwanzala. Wetata muchi. Ebigambo webityo. Ng'omwana akuwulira. Eddoboozi lisituse. Naye n'asula eddoboozi. Because these kids don't want to be talked to. Mu mbeera eri abusive. Mu mbeera eri insulting. Others like girls. Bakaaba bukayi maziga. Naga nti yogedde bubi gye nti. You have insulted me. Nkukyai. Ngakyai na mwana muto. Right? Mommy nkukyai. Daddy nkukyai. You are not good. How could you shout at me like that? Don't ever shout at me. This is a primary kid talking to you. Is a secondary kid talking to you because he wants to exercise all his rights. The Baganda have a saying. Abaganda bagamba. Enso wekyusa envubo. Wekyusa eriiso. Enso wekyusa amaaso. Nga naawe wekyusa envubo. Kitegeeza ki? Meaning nti omulembe guli gwali gwa approach ndala ya miggo. Sina kitaawo galamira mwana gwe jangu ono gwali gwa kubogola. Gwali gwa taata akomawo mama nga baga ngenda balope wa kitammwe. Njabalope wa kitammwe. Baana mmwe. Njabalope wa kitammwe. Baana mmwe. Ne bategera ntaata waali master of the house, controller of the house, Rabbul Bait. Nanyini wali eddoboozi erina okuba nga lirisinga. Era abaawulirizanga nga batya embooko ya taata, batya ebibonerezo taata bagenda obbawa, batya anything ekiyinza okujja. Those days were there. Here comes a time. Nga when you use the stick, ne government yekusiba omwana akuwabira because balaba makooti ng'omwana tutema amawe muki mbazungu balaba ku firimu alaba ki. So they want to exercise the same thing byalabe ku firimu byalabe ku TV omwana atwala kitaawe mu kooti. This is what is happening out there now. Following reality shows ebibadde mu bulamu bw'abantu bye balaba ku internet, bye balaba ku TV, iPad zibagulidde, computer baziina, byonna babiina nga byonna bye babeera balaba rights zaabwe, freedom yaki ey'omutawaana eya waggulu baagala obiteeka mu maka wano nawo bafune a similar thing. Gojja obogola waba muwala agenda ajja kukyawa bulamu bwe bwonna ajja kukyawa. Others bajja kubikula akamwa kaabwe awoli nga gwe wakula todda mu kitaawo badde maamawo. Alright? Mubundanga munanga mwana anvumye. Mama ni maama olimba mampayiriza omwana anvumye. Gone are those days ez'omwana anvumye. Wakwata nga kuba n'okwata ku mboko oti n'agusa onokwata ku sapatu n'agita omwana yankubye n'akutambuza ekyalo kyonna. Mwana yankubye. Gone are those days. Kati essaawa tukyuse approach. Let us use the similar means. Nga zagala okutaga okukwatagana n'ezaawe
in a right way we mulimu ogwaleesa bannabbi kyovulaba Allah yasindika ababaka abo Musa bamusindika nga bamusindise mu community elima nga ya magicians bagala nnyo magic baloko ba Firauna Nemesis pass supernatural whatever ebyo nga bayina fortune tellers bibayina byebyo nga bagala kulaba ebyo bya chando bintu bya nangani kulaga nti magic bya Marlin bya Harry Potter and so on. Musa bamusindise mu mbera yeyo Allah yamusindika with a similar language, with a similar approach. Take omukono gwo mu kanzu mu nsawo ye kanzu, take omukono gwo mu nsawo ogenda gujjamu nga gwakayakana kabone ekikoze nako si bya kusoma, si bya certificate, akono omugogo wansi ngena vamu hayatan tas'a ngena vamu musota nga se sota omugo kufuka mochi gukwate kufuka omugo. As simple as that. Is challenging them with a similar approach. Nkulaga Allah biyakolanga kwa nabbi agala bawulirize bana abantu bawulirize. He wanted the community to listen and understand. Ngalita approaches ezimu laba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali batontomi mainly bonnanga beyagala n'okutontoma ne bawaana ekikaaki ne bavuma oli ne bamuwaana nti ennyindo yo akuliyo ekika ennyindo ya kitundu ennyindo yo nnene nnyo eringa njovu ennyindo yo eringa ngamiya yekalanga ekiranga kye ne bawaana nti akuliyo ekika kyammwe mubi nnyo. Oli n'avaayo najja n'atontoma banu anfin anak n'awaana ekika ky'omuntu ky'omukulu w'ekika nti bamuwaza movement alina ennyindo nnene onaawaana ekika nti ffe tuli bazzukulu b'oyo alina ennyindo eringa engamiya, ennyindo eringa ennyindo engamiya, alina ennyindo eringa engamiya. Ennyindo ye mbi kitegeeza ennyindo nnene mulenge mbi naye n'agyogerako ebirungi n'agiwaana. Baali basajja batontomi ne boogera ebigambo byabwe nga birina sajja mulimu heja right okuchallenginga abantu abo nesmira talk. Allah yali assa Quran yawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamanyi ekamu bantu abo yamugamba nti yogera nabo laba Allah manya Allah is the best waman asdaq min Allah qila ani asinga Allah okwogera obulungi waman ahsan min Allah haditha embozi n'okubulya kwa Allah nga kulungi Mungu nga ayogera bulungi. Laba Allah is challenging them. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lete esembayo nyukuta esembayo nga ya dali D is ending ekidde mu lulimi lwa kutontoma kyembaddenjagalamu ekyo. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Ndozolia olimi lwa kutontoma engeri gyesseemu olimi lwa kutontoma si tubaliza na si oliya bino wammanga ati wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amaliriza na that R.I. ajja challenginga bano abefuula nti baki bogezi oyi Allah subhanahu wa ta'ala. Message ye mpitirivu laba alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Similar talk
but message erimu ndala olesa approach yemu tutegere tuli mulembe mulala obanga obuulirira mukwano mulungi tegere omulimu guno gwa bannabbi g'ensonga eyabaleeta kubuulirira bantu otherwise Allah yandibalese bonna ne babanga ba muliro bonna ne basikira omulundi gumu but Allah yabasindikira bannabbi alright baleme kwekwasa bonna babuulirire boogereko nabo mu mbeera nga nnungi olaba nga omwana akyusiza mu lulimi lwa digital tukyuse twogere mu lulimi lwa digital lulimi lweruti naawe yogera woti but I'm trying right to chase away, to send away the sticks. I'm trying to send away the insults, the abuse, that abusive tongue. Bwemukozesanga muvuma abaana kisiru gwe kyana gwe olira bana baka nga mulimu nokolima. Others come to us say, my father is cursing me. Listen to what he said. My mother is cursing me. Abamu balikodinga. Na kulikodinga ng'omukasinga, ng'omwinsultinga, ng'omwabusinga. These are kids abali mu mbeera eno ndala digital world. Yukira nabo mu mbeera nga nnungi. Bajja kuwuliriza. Mbagambye nti Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi yabasindikanga mu community nga nfe maze okudikeyinga nga asobola okuwazikiriza community eyo teyabazikirizanga no Allah yasindika bannabbi teyazikirizaga bantu bali yasindikanga bannabbi n'abagamba boogere nabo mu lulimi lulungi nabo yagamba Musa idhhaba ila firauna innahu tagha newankubadde nga ayonoonese ngamba kati mutabani wo awali Musa tekawo mutabani wo awali Musa tekawo muwala woyo eyazaala mu patirisa yazaalira ku lujja tekawo muwala woyo agamba nti nze I'm disowning my mother, disowning my parents because tebanfuddeko mu maaso mu bigere bya Musa awali bya idhhaba ila firauna innahu tagha kati awo tekawo awali firauna astaghfirullah awali firauna tekawo muwala wo tekawo mutabani wo the one who is trying to go astray, who is deviating from the truth. Awali Firauna tekawo mwana wo idhhaba ila firauna innahu tagha ayo ne sasuse kati awotekawo mwana wo goyita Firauna sigamete mwana we Firauna but awali name erinnya lya Firauna tekawo mwana wo erinnya lya mwana wo gola banti ayo ne senyo gola bange twayiswa so na mogera mu bantu others mwanjula n'abaana mwina bibukola bitali birungi mwanjula n'abaana ku mukolo n'ogana okwanjula omwana ono you never know kikyagenda ofuuka enkya alright n'omwana omu kitawe yagana ngo mwanjula ninjugera naye right nga tayagala mwanjula mu baana be eva waba n'emikolo waba n'ensonga naye nga oluvannyuma njogera naye nga niye kino kyokola si kirungi naye nga muntu w'amaanyi naye olwaliro omwana oyo atandise okukwata direction eya kitaawe gye yali atambuliramu and I'm happy kubanga kitaawe yantuma omulimu nganze ngenda okukola obwataata kati nze taata nze ali mu bigere bye era byonna omuvubuka namugamba nemugamba kati nze kitaawo tegeti mu byonna kitaawo manyi ebigambo ebyasembayo ku ggwe era bye yaŋŋamba ne bye yantuma ntwalanga kitaawo wenkusonyiwa kitaawo aba akusonyiye yabiŋŋamba ye kennyini nti ngukwasiza omwana oyo mutereeze alright niko mugamba omuvubuka nasooka n'aba n'amampaati nga yeebuzaabuza nejuzi twasisinkana muwumula n'ayogera ebigambo nga bino n'akaaba amasiga ayina position gyantwaliramu kati nenagenza omulaba nga atandise okukola ebintu ebyobuvunaanyizibwa sincerely speaking kati ng'ali mu direction entuufu edduwa zaffe zetumusabira zikwata era zituuka okuva lwera muvomu lyavudde muwumula yakyuse olukyuka right now aliko right path kanjagala ayongere ku bitabo tumuzeeyo ku biraali agende ng'asoma mpola mpola mu maaso agenda tugasa inshallah taala era nkimanyi kwoli kuno nkimanyi obitegeera nkimanyi ngamba gwe
ngwinako obuyinza. Naye the parents used to curse. Ekyana ekyo obuzibu bwa maama naawe tubuyingiza mu baana. Obuzibu bwa maama mwina obuzibu mu abazadde tobuyingiza mu baana. Ono omwana wo togenda kukyejjako. Omwana bye yakola ng'omuvubuka ng'akula tobuyingiza. Tokola recurring netubune ekintu kiba nga okitwala buli kaseera kiri buki. No way. We must learn to talk to these kids. Tosobodde olaba nga buli omukula ku maaso akola ki musindike gye tuli. Funa abantu abaala. Let others talk to him, to her, but don't insult, right? Don't curse, don't talk negative words. Byonna byoyogera byonna be impactinga mu bulamu bwe. Bubuko oyo kyankana muko bulamu ne busooka bumenya naye oluvannyuma lw'omugamba ebigambo mulaba nga atandise okukola ki n'ebirala bigenda kubanga bitereera. Naye omulimu gwe nnakola mutaata nga wa mukulu wabuvunaanyizibwa nnyo sijja mwogera. Naye genda olaba muvubuka azimbi n'okuzimba akayumba. Yes, ngino nati alhamdulillah omulimu gwe tukola Allah agusiima. Kinjagaddemu wadde omuntu ono mwononefu, wadde gwo omwana mwononefu oba omuntu oli gola mwononefu nnyo, okwogerako naye kikulu, kumusembeza kikulu. Laba Allah wagamba Musa ne Haruna, idhaba ila firauna innahu tagha. Ngambya wali firauna saawo omwana wo nti yafuuse ekigambo. Oli musiramu yagala musajja tali musiramu yazala dda n'ateekawo kaseera za buzazi. Kanaawe okole ki kyana yatama kizaalukuse kozeta ogezezzaako okukola mulimu ki yabafaananyizebwa. Did you play your role as a parent? Did you stand in as a father? As this kid was being brought out, was being whatever, ngakula wayimirawo nga taata. Did you use to speak to her or to him? You are cursing this kid. You are insulting, you are talking negative, right? Negatively about this kid. Anything. Toyina kyosiima. Naye before nga tonnaba mukolimira, tonnaba mwogera bukyamu, tonnaba mulengeza, tonnaba gamba nti ono sigenda mwanjula, ono si mwana wange, inzo oba ye mwana omukulu. Mwana wa nsonga yinza okuba naye nga tonnaba kumujja mu baana bo n'omulimu gwe gwakola. Bwe bigambo ebyo ebyagaana. Did you involve in your jajja, your taata, your mother, n'omuwanti omwana wa jjajjaawe agende wa jjajjaawe amubuulire? Did you involve in your mwannyina, your sister, nti sengaawe? Did you involve in that mwannyoko of yours, that sister of yours? Did you involve in some people abasobola okubanga omwana ono wabanga boogedde naye anaawulira? We have talked to various people, very many people. Wabwiru eyo twogeddeko nabo naye nga tetubalinaako na ŋŋanda. And they have become righteous. Right? They have been directed, they have followed the right path. Bakutte ekkubo erigwanidde erisaanidde twogeddeko nabo n'abalala boogeddeko nabo. Very many people. Gwogamba yabaaki tasobola kukyokolowooza. Kozesa amakuba ag'enjawulo oleme kigaane ng'owanna okuyagaana. Right? Mutegedde kigaane nga mukyala wa Lut oyagaana. But talk to these people. Teekawo ontugambe idhhaba ila firauna innahu tagha. Saawo mukyala wo, saawo omwami wo, saawo gwolaba nti alemeddwa okubuulira. Naye laba Allah yagamba bigambo bino bikulu nnyo. Gwasindiseeko bannabbi babiri, musajja omu yafuna bannabbi babiri mu same time. Mani yali muzibu nnyo. Naye laba yagamba waqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. It's all about
mubulirire mwogere naye mu bigambo nga birungi. Alright, waqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Mwogere naye bigambo birungi oba oli awaneebulirira oba anatya Katonda. Allah yennyini abatuma ate abawa approach y'ekukozesa. Approach Allah gyatuwadde okanya gikozesa ku zadde lyo, ku baganda bo, ku bantu bo. Meeting y'ekike kulinnya okutuuza okwogera n'abantu, muli mu kweyewulayewula, muli mu kweyuzayuza, muli mu kwevuma, muli mu kweteeka mu mawulire, muli mu kulwanya ettaka, muli mu nsonga nga musobola ogisolovinga as brothers and sisters. Why would you fight one another? Ngamba musobola okwebuulirira, mwani musobola okufuna omuwalimu. Get Seka Lugorobi, people like Sheikh Lugorobi, get other people katibena malala. Seka Lugorobi, Seka Seganga, right? Seka Mugendera. There are people nga basajja bakakam basajja bajja kubuulirira nga tebalina amata tebalina byekolesa, and they have not come to get money. Tasubira basa. You invite Lugorobi Muhammad nga tasubira na basa omwa. Yes, omwa gaba mawulire ga amaanyi azze kukola mulimu gwa daawa. You invite Mugendera tasubira basa, among others, no plus others. Bunch we bali get those people nga babuulirira bawunanyizibwa. Tegete myaka egisaanidde okubuulirira tuve ku baseeke nnyo nga bali after color likes na following. Awo tusoke tubaleke balina entalo zaabwe n'ebisigadde nwankwadde nga ate mbaagala nnyo. Get those people nga bajja kukulembeza taqwa si malala. Alemedde ofuna banseeka. Get other people will talk to you. Twalinga tukozesa nnyo at times nyankosa nnyo Haji Baagala aliwo, Haji Baagala. At times nyankosa nnyo tukosaako kumulwana. Simple guy, but he can talk to a certain community. Onamwegomba. Get somebody ali best mu kino ajja ayogereko n'abaana ababitegerekese nga mwogezi mulungi. Imam Kasozi mwogezi mulungi among others. Abamutegedde simanyi bamubitegedde. Saba Allah tobitegeera. Allah agamba Musa waba ayogera na malala mwogere bulungi temwogera bigambo bigenda mukosa wadde movement temujerega. That abusive language Allah ajigana Musa waqula lahu qawlan layyina. Ajigano gwe omuzadde okukozesa nga obuulira omwana gw'omuzadde gwe taata okugikozesa nga obuulira mukyalawo. Lwaki omala vuma omukyala gwe mwebaka naye mbuliri gwe musharinga ebintu bingi in common? Lwaki omala vuma omwami noyogera bino no si musajja yatomerwa endiga n'ebisigadde? Couldn't you sit with that husband of yours nimwogera ebigambo nga birungi? Okubuulira kikulu kirungamya amaka. Yensonga enkulu yalungamya ensi era lungamya ensi. Allah kiyalaba nagagamba sindikire bannabbi. We must take we must have this similar approach nga Allah yakozesa. Naffe taking a route way naffe gye tuba tukwata ne approach zanjawulo si byakuba bukubi. Lwaki tukyali mulembe gw'okuba abakazi n'omenya n'osamba n'otta ne face onjamu n'amannyo? Omukyala ntasobola kubuulirwa n'atereeza. Uno mulembe gw'abakyala, woman emancipation, woman empowering, whatever empowerment, byonna ebikolebwa olwaleero abakyala beetaaga kukakkanya mu mbeera nga nnungi. Use the best approach. Naba yabagamba waqul rabbi shrah li sadri. Mugende wa Firawuna kanawo obuulira omwana wo nabagambye wali Firawuna saawa omwana wo naye waqul rabbi shrah li sadri. Gamba nti Allah wange gayize ekifuba kyange. Ogazi ekifuba kitegeeza butakuŋŋaanya busungu because you expect insults okuva eri eno gw'ogamba. Buli betugamba bonna tetusuubira nti tebagenda twataakinga kuba bannabbi baba ataakinga bakola batya.
osingana sakangero ndako lwaki mutuvuma abala mumbayigiriza okuvuma abala bavuma lwakwati bagala bagamba amazima lwaki mutuvuma mumwatusomesa waqul rabbi shrah li sadri Allah wange gaziye ekifuba expecting a negative response. You expect negative response. Echo Allah kyali agamba kati gaziye ekifuba tokunganya busungu aina uze in return nga nawe kinene force ejje kube no way. Etakotegera eyes tuzisemo day to day life. Expect a negative response. Rabbi shrah li sadri ekyo kimu ekyokubiri wayassir li amri ngondeza ensonga eno Allah gingondeze kuba omulimu gwokola si gwo saba nnyo Allah gondeze okubuulirira abaana bo okudalikitinga abaana bo ku kituufu kwogera ne mukyala wo omwami wo oba abakozi saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala eyo dduwa Allah kalaadi akawaani Musa ne Haruna mwogere ebigambo bino mugende nga musoma edduwa eno rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul uqdatan min lisani fa Allah akimanyi mulimu gwamusindiseko si mwangu munene ne gwamusindikako innahu tagha yatwagga avudde mu ddala ly'obwononefu lya bulijjo n'afuuka ekirala kuliko bobuuza nti Firawuna ne bana abononefu bera kaseera kano ani asinga obwononefu ne bagamba abononefu akaseera kano oba mubisoma mbiri mbitegera bitya muntu Allah gwasindika ne bannabbi babiri ne aya namwogera nga yasinga okwogerwako mu bwononefu mu Qur'ani gwogambe nti yasinga no omwononefu ono gobala omwononefu owawano ndakiddwako de aya olwo nabuuza jjo kyogamba nti aboononefu abali ku nemigwa nnabbi n'aboononefu olwaleero baliwo abasinga obubi nti abaliwo olwaleero muffe tukola bibi aboononefu oga nti omwawa mutya bweno asinga Abujali afunye Abulabi eyakkirwako ne Qur'ani ne sula nama neyogerwako suratul Lahabi bismihi aba mbitegeera mutya wewuunya okutamu ennyo abantu tekigala kwogera mazima yogera amazima Mungu atuwe obulungamira era atulungamye Allahumma amin. Nolwekyo Allah agamba Musa njagala ebigambo bino Mungu yassa agamba Musa tubisse mu bulamu bwaffe bwa bulijjo n'abantu betukowoola oba betubuulirira oba osuubira nti bagenda kukudda mu bubi. They will retaliate. Abamu tebagala balengeza mu maaso g'abantu abalala. They choose to answer you in a rude way. Others choose to take a silent mode. Nibasirika takuzeemu abala akuzimuula abala aga sijja kivaako obokoze otya sijja kivaako kale anabe nonjulaba kale. They choose dubious ways or different ways. Ababitegerekese naye Allah agamba Musa yogera ebigambo bino rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah nzijaako ekifundikwa ekiri ku lulimi lwange kiŋŋaana okwogera obulungi ebigambo ebirungi abantu bano babitegeere. Shetaani yandibaddewo yonna gijjeewo oba ddogo lijjeewo ebibiriwo birana bijjeewo. Laba Musa wayogera no response ya Firawuna ye mwana wo kyagenda okugamba ye mukyawo kyagenda okugamba alam nurabbika fiina walida. Mpulidde byotugamba naye gwe zijukiranga eyali muffe wano yakulira wano alam nurabbika fiina walida. Tewakulira wano mu lubiri sisakulira ku mmere yaffe kati gwe ngamba nti gonjigiriza ebyokukola simanyi obanze kutegodde nyenda banga gwe kennyini gwe yali wano ku mmere yaffe ng'ajerega adansena kujerega naye approach teyali mbi yakozesa tiyavuma ng'omusajja omukulu ate nga kabaka naye yagala atanishinga ebigambo byayogedde nti gwe nkumanyi nnyo you can't say anything, you can't direct me to the right path. Nze nindi ku kituufu
alam nurabbika fina walida sigwa yakulya ku mmere yaffe wano nakukuza wano nga mwana wange kitegeeza kati bano bogamba nenze ebigambo byo tebinkolera nga yagala n'okweyagala namugamba ebigambo yamugamba naga nti n'okulya ku mmere yaffe emibanga wait n'omaliriza n'ova wano ng'okoze byokoze wafaalta fiilataka allati n'okola ebikola byewakola wafaalta n'okola byokoze n'ovaawo ng'okoze wendibaze kyeri ategeeza wagenda ova wano Musa nga tokyali muwavunanyizibwa toyina moral response kumbuulira kuba wava wano ng'ossa omuntu Musa wava wano nga nkunoonya toyina moral authority eyimirira mu maaso gange toyina muŋŋamba mu bantu bange I'm their master, I'm their Lord. Yali amaze okugamba ana rabbukumul aala nze katonda muwa waggulu kati gwe ŋŋamba nti nze katonda w'abano papa tebasinza nze kati gwe Musa oŋŋamba ebyo ntaba tebirina makulu don't ever nolwekyo okubuulirira kuno betugamba ebiseera ebisinga obungi balina engeri gye bapasivingamu ebintu bino and in return baagala otunyogoza notukakkanya si fefeka laba nabbi Muhammad zosa nje bamukola amala okulimira ku Mount Safa abagamba bannange sinze bannange sibadde mumwe siri mwana wamwe sibadde wamazima gye muli byonna bibabuuza baga nti obadde mufe ng'oli wama as-sadiqul amin ebitende bitukumanyiko bye bino owamazima omwesigwa byonna bamwogeddeko ebigambo birungi at 40 years tegeti eri amaze okusukka mu 40 noza 43 around wembagamba nti mabega olusozi luno eriyo engo eriyo empologoma eriyo ekisolo kyagala kuba atakinga munzikiriza nti ye kubanga gubadde mufe oyogera mazima eva nabaapproach nabaga nti ndi mubaka okuva eri Allah ndi nabbi ndi mubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bonna ne bawuliriza abasinga ne bakkiriza Abu Lahab agenda okulengera aminako n'oluganda nga bonna bakkiriza naga nti nananza ebigambo nagala binazaamu amazzi naga nti nze nino kyembuuza sigenda genda bugenzi awo entyo nibamuwa omuzindalo alhadha jamaatana ya Muhammad byebituyisiza ebyo I thought oyina ebigambo byotugamba ebyamakulu but you called us, you summoned us, you gathered us here ma'ashara al-Quraysh fenna aba Quraysh ningo tugamba ebyo ndaba tsamuli makulu tabbalaka ya Muhammad kuzikira kubere joli gwe Muhammad nze nkyali pakatonda baffe bano Hubal Lata nkyali kuba katonda baffe bano siyina mu nsonga lwaki nsigala ngenda ku ebyo byotugamba gwe ebigambo nabbi nanyogoga ababadde bakkiriza bonna ne bavaawo abasinga obungi nabbi sosa nasigala n'abantu abatono ennyo ng'abadde bakkiriza bonna Abakuraishi bamulese tosuubira nti ogenda kufuna positive responses ever betubuulira tulina okubakwata obulungi ninabbi yagumikiriza ku bo wadde yanyogoga Allah n'amuzza engulu ne tabbat yada ng'amulaga nti oli ye mukyamu naye oluvannyuma nabbi yawangula olwayiro mu Makka tosingana mu mushiriku likewise naawe mbaana bojja kubanga tosingana mu mushiriku tosingana mu amwononefu bonna nga obabuuliridde naawe bakyala bo ojja kusingana nga bonna obabuulirira obulungi right naawe aba omwami wo mujja kusingana nga ali bikola biva mu birungi ne family gye tuyina family mu kifo ky'okwawukana n'okwevuma n'okweyuzayuza twebuulirire nsobera mbitegedde mulimu mukulu nnyo gwayita abannabbi b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubuulirira sigadde nze omuwalimu Mayambala Muhammad Ismail okuva ekazuwa omuwalimu Sheikh Ismail Akezaala Allah musaasire mukyalo mulungi nayiga Hafsa Mungu akusaasire kabuli yakuseemu ekitangaala ebigambo ebyo batubuuliranga bamaama abaliwo Hajati Sara Namuddu atubuuliridde mama yati Fatuma Nanyonga bakoze omulimu gwe gumu mama Hajati Nassali Sulaina bakoze omulimu gwe gumu
n'abalala Ajeti Khadija to mention by review mwebale ba mama mwenna mulimu mutukozeemu mama beera mama taata beera taata kule mulimu omulungi tubuulirire abaana tubuulirire bakyala baffe tubuulirire abaami baffe twebuulirire fekka bulungi to abuulirira talina kukozesa lulimi lukyamu kimanyi nti omulimu gw'oliko era nsonga nkulu yatumye bannabbi era wonooba okoze omulimu ogwo Allah naawe ajja kusitula ajja nakwagala nnyo waman ahsana qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ana singa oyo abuuliridde abantu ng'abagamba nti Allah agamba kino nakino n'okubaza ku kituufu n'akola ebirungi ne bamukoppako ebikola ebirungi so si ye kubuulirira abantu nga yakola bikyamu nga baseeka ba TikTok olwaleero abasinga ebavuma niyagamba nti obuulira nakuvuma nagoba bantu alright ne gwobuulirira ebirungi n'okola ebirungi ne bakoppako ebirungi waamila saliha n'omala n'osigala ng'oli ku mustakima waqala innani minal muslimin okyali musiraamu ddala ali mustaqimu ku ddiini tegedde eddiini entuufu ey'obusiraamu ekkuba ettuufu lyogamba ihdina sirata almustaqim lyogamba iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim waladdallin amin lyogamba kul amantu billah thumma istaqim istiqama ate as-sadiqa entuufu nywera beera munywevu naye tokoola bantu tugamba bantu tobuulirira bantu nakubatamisa nakubavuma eyo si embuulire entuufu kimanyi guno omulimu gwa bwannabbi ngenze mu ofisi ya Tawakkal Travels batumiddeko nnyo mwenna abatambula ne Tawakkal Travels n'oyo asuubira otuwa omuntu we owaika nyini okujja nyongera okuwa enamba zaffe 0752 868686 Tawakkal office oba otufunye 0701 94 1001 oba ofunye omuwalimu. Assalamu alaikum. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV. Better steady, be better. I got a call from someone and he said he was from UCC and he said he was going to block my number because they were updating. And I remember typing in some things, and the next thing I know, I received a message saying that I had sent all the money I had to that number. So don't be like me. Digital fraud is very real, and many people, it is very common these days. So please be vigilant. Do not share your PIN to anyone. Bella said, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Our city is drowning in a waste crisis. Floods, pollution, disease. The consequences are real. But there is a chance to turn the tide. The Uganda Environment Forum 2025, a powerful platform for change. Key stakeholders, urgent solutions, real impact. Be part of the solution. Partner with the Uganda Environment Forum 2025. For details, contact +256 200 330 222.
We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve with the widest range